Tuli mpigi mu kwerekera jjajjaffe Omutaka Lwoma eyatuva ku maaso era ng'ono yabadde omukulu w'ekika ky'endiga. Olunaku olwaleero agalamiziddwa ku biggya bya bajjajjaabe wali ku ttaka ly'ab'endiga mu bitundu eby'empigi era ng'abantu ab'enjawulo okuli His Excellency Kyiyitilidde President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi bajja ddala mu bungi ate okwerekera Omutaka. Bwali bwe buti nno nga mukwano gaffe ono alaba bulungi era ng'atunula bulungi ng'abatemu tebannamumiza musu. Leero zibadde ziweze ennaku 7 nga jjajjaffe tagalamizibwanga n'olunaku olwaleero agalamiziddwa mu bitundu eby'enjawulo. Tuli mpigi baganda bange, mikwano gyange. Era embeera bw'eti bw'eri. Kyagulanyi Ssentamu Bobi His Excellency elected President of Uganda naye waali bulungi nnyo. Embeera emikolo gigenda mu maaso egy'okwerekera jjajjaffe mu kitiibwa. Baganda bange, mikwano gyange. Baganda bange, mikwano gyange, kyenyinza obagamba nti yo embeera bw'eri mu kutambula. Olunaku olwaleero lwa kwerekera jjajjaffe Omutaka Lwoma eyatuvudde ku maaso. Jjajjaffe Omutaka Lwoma agenda kubanga agalamizibwa era baganda bange, mikwano gyange, embeera yeeyo bw'etyo bw'eri. His Excellency elected President of Uganda awamu ne Leader of Opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi weebali bulungi bazze okukiikirira Nation Platform era nga jjajjaffe agenda kuba aziikibwa mu kitiibwa eky'enjawulo. Tuli wano ku ttaka ly'abaganda baffe ab'empigi era nga omukulembeze waffe omulungi waali bulungi nnyo. Chairman Nyanzi mulabawo n'abakulembeze abalala abazze okubaawo nga tuwerekera jjajjaffe Omutaka Lwoma. Lwoma Daniel Bosa eyatuvudde ku maaso. Tujja kusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agukwate agulamuze n'ekisa ate era amusonyiwe byonna ebyamusobako olunaku olwaleero. Baganda bange, mikwano gyange, embeera bw'etyo bw'eri. Kadde kakwerekera Mutaka Lwoma olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 jjajjaffe lwe tumusiibula mu kitiibwa ekimugwanidde era nga oyo kyolabaawo kigenda mu maaso ye His Excellency elected President of Uganda awamu ne Leader of Opposition mukwano gaffe omulungi omukulu Honorable Joel Ssenyonyi bwe tuli nabo. Tugenda kusiibula jjajjaffe. Abantu ab'enjawulo bazze ddala mu bungi. Baganda baffe ab'ekika eky'endiga bajjidde ddala mu bungi okwerekera jjajjaffe. Tubaaniriza era tuli wamu nammwe mu kaseera kano tubagumya. Weewaawo jjajjaffe yafa ebintu ebitategeerekeka. Omusajja ow'ekitiibwa bw'atyo, omusajja ow'embavu bw'atyo. Byewuunyisa naye nga byebyo. Mbeera bw'etyo bw'eri. Tulaba abantu ab'enjawulo bajja babuuza ku His Excellency era nga bwe bati bwe bagenda mu maaso n'okubeera. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Yeeyo embeera. Embeera bw'etyo bw'eri. Kadde kakusiibula jjajjaffe. Baganda bange, kyenyinza obagamba, tuli wano mu bitundu bya mpigi nno we tugenda okuba tugalamizibwa omubiri gwa jjajjaffe Omutaka Lwoma olunaku olwaleero ate mbitiibwa eby'enjawulo era nga ng'obuwangwa n'enno bwe butulagira era obuwangwa butulagiddwa okukola emikolo ku jjajjaffe era jjajjaffe agenda kuba aziikibwa mu kitiibwa.
ng'omwa amannya ge ye Lwazi Elia Ozaawo. Taata ye Mugenzi Elia Lwazi, Mukama yamujjulula alina kaseeta. Omukulu ono yajja ne Bwozaawo, era omukulu ono yakulembera olunyiriri olujja lwa Bwozaawo. Omukulu ono era Luwanga yamutuusa wano ekifo kino kyatuusemu. Tumanyi oba Luwanga waali naye ndowooza abantu baali badde basobola okukola ki okumulabako, naye ndowooza akyali kulira. Musajja muganda ku sayidi ya maama enkuyegezi kyamukubira enduulu. Ku sayidi eyo waali ndowooza kyali badde kirungi maama najja oba bamulabeko maama ng'asituse, naye ku sayidi eyo muzzukulu wa Gabunga yetereko. Mbiwulidde. Embeera bwetyo bweri mu kaseera nga tuwerekera jjajjaffe Roomwa Omutaka eyatuvudde ku maaso, His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era tewaliwo bakiwu yonna. Ekitundu kino kigenda kutambula bwe kiti, kigenda kubeeramu okutulaga Lwomwa mu butongole, bamutwanjulire tumutegeere, ate era ne Lubugawe kigenda kukolebwa Omutaka
ow'essiga Ssekasamba emisamba mu kika ky'Endiga kubanga yasumika Luunywa mu kika ky'Endiga. Ekifungo ekyo kinaaba kiwedde tujja kugenda kwogera okw'enjawulo era tukyalinayo amagezi n'olwekyo sababu yatudde watudde kankana abantu bano okuntu bwe tukolera tukola kugenga nsaba Bwatuse abali okumpi wano eno etuddemu abataka abakulu ab'obusolya nsaba tutuwa ekitiibwa era bw'omanya nti toli mutaka nsaba etteeka eno tuwe ekitiibwa ekisaanidde. Katikkiro mulago Buganda kubanga Katikkiro bugu kulinayo Mukama. Jjajja neyanziza okwatula lw'omwa w'Endiga
Owekitiibwa Katikkiro owokubiri Katikkiro asooka baminisita b'Emmengo, baminisita abawakati, leader of opposition, taata ye mugenzi Yozefu Bosa agalamidde Kyiyitilidde Bobi. Jjajja ye mugenzi Pawulo Kiyingiruwongo yagalamidde Kiyijja Mawokota. Nva mu nnyumba ya Bwannamalusu Bulyanga mu ssiga lya Lutalo e Buyijja. Lutalo yantuusa wano wa jjajjange Lwomwa, jjajjange Mbaale agalamidde awo wansi. Jjajjange Lwomwa bw'ennyanjula wano yantembeeta n'antuusa wa Ssaabasajja Kabaka. Lwomwa amannya ge ye Lwasi Elia Ozaawe. Taata ye mugenzi Elia Lwasi, Mukama yamujjulula alina kaseeta. Omukulu ono yajja ye Ozaawe, era omukulu ono yakulembera olunyiriri olujja lwa Buzaawo. Omukulu ono era Luwanga yamutuusa wano mu kifo kino kyatuuseemu. Simanyi oba Luwanga waali naye ndowooza abantu baali badde basobola okukola ki okumulabako, naye ndowooza akyali kubiri. Musajja muganda ku sayidi ya maama enkuyegezi kyamukubira enduulu. Ku sayidi eyo waali ndowooza kyali badde kirungi maama najja oba bamulabeko maama ng'asituse. Omukulu ono era Luwanga yamutuusa wano mu kifo kino kyatuuseemu. Simanyi oba Luwanga waali naye. Embeera bw'ekibweri. His Excellency the Head President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'alabise olunaku olwaleero nga tuwerekera era nga tusiibula jjajjaffe Lwomwa wali ku bikya bya bajjajjaffe empigi bajjajjaffe ab'ekika kyaki bajjajjaffe ab'ekika ky'Endiga. Olunaku olwaleero asiibuddwa mu kitiibwa ekimugwanidde. Tusaba Omukama ne bajjajjaffe bonna bamwanirize n'ekisa era bamusonyiwe byonna ebyamusobako jjajjaffe.